Alright, amanya n'eddobooza David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Mwebale nnyo mwebalire ddala abali ku mikutu gyaffe gino okusubscribinga n'okulayikinga mukola ky'amaanyi nnyo. Mu ggwanga twabasuubiza okubatuusaako 360 ekituukawo biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, Solo gyekanamye, abasuubuzi kwegamba tetuli bulungi ate general ne ssente obwavu bungi era ng'abayinamu naffe betunoonya batuweeyo ku ssente munnange oba ku 10 ez'ekawungeezi. Kati so awo embeera weetuuse mu ggwanga, ababbi bangi nnyo, ababba booda, ababba ebidduka, abateega abantu mu makubo, kwegamba obumenyi bw'amateeka bukyaliko waggulu era nga kyemmanyi gavumenti gye tulimu eno etutwala eya General Yoweri Kaguta Museveni eri mu kyahandoolinga eyo security by Nakondyesiga. Olunaku olwaleero olunaku lwakubiri ndi n'omusumba James Wilson mwemba seerabidde muwaya mukwaya muwasi ozaalibwawa mukulu? Nze nzaalibwa mu Buganda wano, nzaalibwa mu Bende district. Ate nga gwe muwasi ova Mityana nodde Kasanda. Mbadde mmanyi Eastern. Sigenda nga nayo. Ndi wa wano nzaalwa ya Buganda naye bazadde bange baava eyo Kisolo ku nsalo, kabaala Kisolo ne balyoka bajja eno mu Buganda ne bawasa ne bazituzaalira eno. Omuntu akulaba omulundi ogusooka ku mukutu gyaffe mweyanjulire, nyinza okuba nze nkwanjudde bubi. Amanya gange mpitibwa omusumba Muwasi James Wilson, nsumba oba nkulembera obuweereza obuyitibwa Kingdom Transformation Center Uganda. Nina n'ekitongole ekitambula nga kisomesa abantu enkulaakulana kye tuyita Agents of Change Uganda. Ekitongole kino kikola ku kukyusa endowooza z'abantu ezakyamizibwa basobole okutegeera ekigendererwa ne purpose lwaki balina okubeera ku nsi. Era nsanyuse nnyo, ndi mufumbo n'omukyala n'abaana era nina amaka, ndi mutuuze. Ndi mutuuze mu bifo bya mirundi ebiri, ndi mutuuze Erungujja Sendawula zone ate ndi mutuuze Kazo mu Central Zone. Gonna ago amaka mukyalo oyo agalimu. Olumu tubeera eno, olulala ne tubeera eri. Abasumba bamanyi okwekola ekigenyi munnange. Eno ayinayo n'eri ayinayo. Nedda. Musumba Esebo nga tutandikira wano bigenda mu ggwanga. Lwaki ennaku zino abantu baggwamu empisa n'ensa? Omuntu akwekalizaamu n'akusteera nga n'agamba ssebo paakinga awo mpa ssente zonna z'oyina. Bw'ogaana bulamu bwo bwe bugenda. Tugambe nti tebakyamanyi Katonda baamuvaako. Abantu bamanyi Katonda naye waliwo ekintu kye batamanyi, kubanga ne Bayibuli egamba nti bwe munaamanya amazima, amazima gajja bafuula baddembe. Kati ekintu ekyo abamu bakitwala nti Bayibuli ebeetegeeza gano amazima ga Bayibuli, omanyi tugenda mu ggulu, naye buli kintu kyonna kye tulaba ku nsi kiriko amazima gaakyo. Kati ensonga lwaki waliwo amazima g'ebyenfuna naye ekkanisa naddala ezaffe ez'abalokole tezimanyanga mazima ga byanfuna. Kati buli muntu lw'atamanya mazima ga byanfuna amaliriza akola buli kintu kyonna ekyetaagisa okusobola okufuna. So abantu obutakola ne beekwasa ebbulwa ery'emirimu, ne beekwasa gavumenti, ne beekwasa nze ŋŋamba nti mindset, endowooza gye baabateekamu. Ate ng'okusingira ddala ndi wano gamba bwe nti ebimu ku bisinga okwonoona omuntu n'atabeera effective ku nsi bagiyita ddiini. Eddiini kye kintu ekinaaza obwongo bw'omuntu n'atamanya ye responsibility z'alina okukola.
ne bamuteerawo nti Katonda ekyo yajjo kikukolera. Abasumba mwe abagamba gwe tofaayo gwe sigala ng'osaba Katonda byonna ajja bimala naye mbongo oba omugambye gwe tokola beera ku maviivi era amaliriza ali ku maviivi ku makya kawungeezi nkeera bikirire n'omubuuza naye nnyaba okola ddi Mukama ajja bitereeza ebyange sinnafuna bufunyi lunaku. Kati nno nze namala emyaka 15 namala emirala 5 nga nsula mu kkanisa nga sikola so nga ate nagenda okulokoka nali musajja nga nkola nga mpakasa nenfuna nga nyina newe nepangisiza akayumba. Wali okola mulema nali nkola emirimu gino egya bulijjo kuweereza ku mayumba kutembeeya ntunda ebizigo ku kagaali naye nga nfuna nga nsobola okwepangisiza enju yange neneebeezaawo. Naye bwe nalokoka olw'okuba nagenda okulokoka omusumba nasanga takola nga n'abaweereza abamuli ku lusegere tebakola nange nanyingizaamu ekyo. Naawe n'ogamba olaba bano tebakola naye bayina. Nagenda okumaliriza nga mu nnyumba bangobyemu nga nyina kugenda nsule ku kyaki. Kakati emyaka 5 nenjimala awo naye nga belief system gye nali maze okuyingiramu nga tekuganya kukola nga tusabe Katonda tuweereze Mukama alituwa nga tuyina n'ebyokulabirako ntolaba pastor gundi bwe yaweereza Mukama n'afuna. Kati abavubuka bangi nnyo ne mu nsangi zino nze ngamba ekkanisa nja kwogera nnyo ku kkanisa. Ekkanisa naddala ey'abalokole ekoze kinene nnyo okulaba nti abantu tebakola abantu basiiba mu makanisa basula mu makanisa naye nga just belief system. N'omusumba eyalibuuliridde abantu nti kola n'omusumba takolangako. Aba alinze kusolooza. In fact oyinza mu Uganda kizibu basumba batono nnyo abaali bakozeeko basobola okuba nga batandise project ennene naye nga tebakolangako. Era ensonga lwaki nti emirimu egiyitibwa egyaffe abasumba ne bwe tuba tutaddewo emirimu tegifaanagana na gy'abantu ba bulijjo. Era emirimu egyo gisigala ate abantu bano be bagibeezaawo. Katugeza rediyo zaffe abalokole teziringa zino ez'abantu abalala ab'ensi abakola bizinesi ezaffe era kkanisa yezirabirira. Era omukulu ateekayo ekiwandiiko n'agamba bannange okubeera ku mpewo eno nga we mutuula bo baweereza ab'emubende Soroti wawawa obuzibu tetunnasasula URA. Ekirala gundi sigineti etubanja DSTV etubanja kyovola tetuliiko endiga muweereze kwena akawunti namba. Naye kati ekyo kyebuuza nti kati ono omuntu eyakola rediyo ye nga bw'olaba rediyo Simba rediyo gundi ezo zo nga tebayisa kalangaako nti muleete ssente tugisustaining. Kitegeeza bo bamanyi kye bayita bizinesi. Naye ono olw'okuba tekyamuliimu era ne bwakola bizinesi ng'eyo ne weebuuza radio business ate oleetera otya abantu bagisasulira omusolo bagirabirire kati eba ekyali bizinesi kitegeeza abantu bano ye bizinesi. Kati problemu eyo nti ne bw'otunula amasomero g'abasumba era ganjawulo ku g'abantu aba bulijjo kubanga gava eno bagagulidde ettaka abazungu basasula abasomesa be baazimba ebizimbe naye n'essomero omutima gw'omusumba tegusobola kubeera ku ssomero gubeera waava ssente kubanga Bayibuli egamba nti awabeera obugagga bw'omuntu omutima gwe gye gubeera. Kati omuntu owa bulijjo bw'atandika akasomero omutima gubeera ku bayizi afulumye quality asobole okufuna abangi asobole okusasulwa. Naye abasumba omutima teguba ku bayizi gubeera ku ba donors basobole okuleeta ssente asustaining eki business. Kati yenjawulo nti abalokole bangi balemereddwa okukola business ne zibeerawo ne zikola amagoba. So kakati problemu eyo eviira ddala eno kuffe. Nze nga bwe kugenda mala emyaka nga ndi awo nasiraana ne just Katonda yannyamba to change my mind n'entandika business. Andi mwinamu kino ekigambo ekigamba ezo ndiga zange kati you don't care.
Ovola tewefiirayo oba bakola oba tebakola kati ng'obaagaza kimu kya 10. ebintu ebimu ebyetaaga okukyusa ng'onookyusa, era eggwanga lino njagala digamba nti okuggyako nga tuzzeeyo ne turivisitinga ne tuddayo ne tukyalira enzikiriza, kubanga buli muntu ampuliriza oba buli muntu ayina eddiini mwava, naye eriyo ebintu ebifaanagana mu ddiini nga tubifaanaganya. Gamba singa omuntu, abantu ffenna tumanyi nti Katonda gy'ali ali mu ggulu atulaba, era abantu baga nti ku nsi tuli bagenyi, tuyina gye tugenda okgenda. Eyo belief system egamba nti tuli mu ggulu, tuli ku nsi naye tuyina gye tulaga. Kati eddiini bwe yajja wano yatuteekamu ebintu bino wammanga ebitatuganya kutereeza sisitimu eno. Era nze ngamba obwavu obusingira ddala busibuka mu Bayibuli, obutagisoma bulungi n'obutagimanya. Kubanga singa omuntu aga nti beesiimye abaavu kubanga be bagenda okulaba Katonda, be baligenda mu ggulu. Kati olaba nti ekintu ekyo kiyinza okusibira omuntu mu kukkiriza okwo naga wadde ndi mwavu naye kassa ŋŋenda mu ggulu. Nawe wabaawo endowooza egamba nti bwe tuligenda mu ggulu tulirya wamu ne Yesu. Kitegeeza omuntu agamba nti olwaleero ku nsi ne bwe mba ndya bubi, kassa bwe ndigenda mu ggulu nja kulya bulungi nga ndi ne Yesu. Tulisula mu mayumba, Yesu yagenda otutegekera ebifo, mansions. Kati omuntu oba ku nsi siina wensula naye bwe ndigenda mu ggulu nyinayo ennyumba yange. Ne tubeera n'endowooza egamba nti ku nsi kuno wadde amakubo mabi naye mu ggulu tulitambulira mu nguudo eza zaabu. Kati belief system eyo bw'ogiyingiza mu bwongo, buli kirungi kyonna baakitusindikira mu ggulu nti tulikisanga mu ggulu. Ate Katonda nga yali ayagala tubeere. Naye bw'oddayo, Katonda lwaki yakola ensi? Eggulu si lyaffe. Statement kanjogere. Katonda takolangako ggulu nga lyaffe. Kubanga Bayibuli egamba nti eggulu ly'eggulu lya Mukama, naye ensi yagiwa abaana b'abantu. Ensi ye yaffe gye tulina okukulaakulanya. Omuntu yenna, fokasi y'omuntu teyalibadde mu ggulu. Munansonyiwa, era omuntu oyinza okugamba nti ate omusumba ayinza okwogera bw'oti, fokasi yaffe abantu yalibadde ku nsi. Kubanga ekyebuuzibwa abagamba bw'oba okkiriza nti tuligenda mu ggulu, itisooke kale katukikkirize. Naye ebisaanyizo ebikutwalayo, qualification ezikutwalayo si za mu ggulu, zaate za ku nsi. Bwe ziba nga za ku nsi, ng'ebyo ebitutwalayo nga bibagamba toyendanga tobbanga tokola ki, tebiri mu ggulu, biri ku nsi. Ate ofokasinga otya ku ggulu n'oleka ensi by'otamanyi mateeka gaayo. Kibanga omuntu okuga nti okugenda mu secondary school osooka kukola bulungi P7. Kati ate omwana mugambe kola bulungi P7 olyoka ogende mu ki? Naye ate ekkanisa yo kyegamba nti P7 togitunuulira yensi, tunuulira nnyo gy'olaga mu ggulu. Ensi togikolera nnyo eggulu lyo. Era leka nkutegeeze, ennyumba ennungi tulina zisuliramu ku nsi. Emmotoka ennungi tulina zivugira ku nsi. Kyova olaba baabasumba abasuubiza abantu okugenda mu ggulu. Ate bo ebintu ebyo bye basuubira bano okufuna mu ggulu bo bayibiina ku nsi. Ekyokulabirako omuntu, nze belief system y'abantu, omuntu kyangu omusumba ng'alina ekyetaago. Gamba tuba n'ekyetaago eky'okuzimba amakanisa, eky'oggula amamotoka. Naye omusumba bw'aba n'ekyetaago ategeeza abantu nabaga nti muleete ssente, waliwo obwetaavu obw'oggula ekifo. Kakati naye ate omuntu bw'afuna obuzibu nga naye alina obwetaavu n'agenda eri omusumba, tamuteeka mu kkanisa ti awo oluganda wuuno naye alina obwetaavu abasobola tumuyambe. Nedda yamugamba Katonda, kkiriza Katonda yajja okikkolera. Naye ng'ekikye ekikye takisaba Katonda, yakisaba bantu. Naye eky'abantu n'akisaba Katonda. So kakati belief system bw'ogitegeera n'okyusa endowooza yo, otegeera nti ebintu byonna Katonda yakwata ensi n'agituwa. Era singa omala okutegeera nti ensi yaffe, fokasi yo n'ebeera ku nsi, ojja giwanguliramu.
kati ensi teyeetaaga kinene singa ekkanisa esobola okuyigiriza abantu ti omuntu osobola okutandika bwoti ne bwoti. Nereka mbategeeze ebimu ku bizzizza abantu emabega ekkanisa ye nnamba emu. Waliwo ebintu ebimu bye tutunuulira. Nze ndi musumba mu kkanisa era mmaze emyaka egiwerera ddala nga 25 nga nsumba ekkanisa era mmanyi ekigenda mu maaso mu kkanisa, naye okuva mindset yange lwe yakyuka atereeza neebuuza ekibuuzo ne ŋŋamba singa saali musumba nayina kukola ki? Singa saali musumba nayina kukola ki? Nayina kubeera masiikiini? Kati ekyo bw'okyebuuza n'omanya singa saali musumba naalibadde mubazzi, naalibadde muzimbi, ekyo bwe watandika okusumba tekyafa. Ekyo kisobola okukugaggawaza. Era y'ensonga lwaki wano nze nkyalenjinga abantu abamu nabeera challenged bwe nalabanga abantu ssekinnoomu nga bazimba agazimbe nga gaakeedi. Ne ŋŋamba naye ffe abalokole abasumba omuntu tosobola kukola kintu ng'oli wekka. Bw'eba ekkanisa gojja ogisolooza, gojja okukola buli kimu, tosobola gizimba ng'oli wekka. Kati ekintu ekyo nali challenged ne ŋŋamba naye Mukama nsobola okukikola. Era nze nzimbye amakanisa etali emu nga ngizimba nzekka. Ng'ozijja mu kkanisa sente? Nzijja mu bizinesi yange. Bwe twali mu COVID-19 nagamba mukyala wange ne mugamba nti omanyi tukolere Katonda, tugule ettaka ly'ekkanisa. Ne tugula ettaka obukadde 600. Okola bizinesi kyendala etali kkanisa? Emirimu gye nkola mingi. Nkola ndi nannyini Mazima Development Agency, ndi wa real estate n'ebirala. Kakati ne tukwata ssente ne tutandika okugula ettaka nga tusengula abantu. Zola ne wemba ngenda kugula kamotoka sola kwebuuzaako nti musumba njagala mmotoka. Era olumu nakwata ssente ng'abantu tebaagala kutuguza, ne nkwata ssente ne nziwa looya ne mukyala wange ne bagenda ne bagula mu kiseera kya COVID, ne basasula ne bagula ne tufuna endagaano ng'ekkanisa teriiwo nti weeri. Ne tutandika okuzimba ekizimbe ne tukozesa miliyoni nga 3. Ekizimbe si kinene naye nga tekuli bbaati lya muntu tireeta ebbaati, leeta kino, leetayo akasawo ka sementi, tetwasolooza wadde. Ekyo ne tukiteekawo era abantu bali mu kusinza ne tukolawo ekisaawe ky'omupiira ne tuwa community, mujje abaana abavubuka mukolere ngaawo jimu musambe omupiira. Yeebiri. Musumba kati nze kyembuuza. Kati gwe kimu ekyekkumi kiragawo ekikyo ky'osolooza? Eriyo belief system gye nagambye. Kyova olaba ne gavumenti eyagala kussa omusolo ku makanisa ate nga ntuufu. Gwe toyinza kugamba nti bannansi obajjako 10% gavumenti neetekukutunuulira. Omuntu yafunye akawumbi ke akuleetera obukadde 100, gw'okulinte nabwo nti oli pasita nti eggulu lyakugamba, oba eggulu lyakugamba naye oli ku nsi, olina mu Uganda. Kakati nze sikkiririza mu tithe. Belief system yange tegamba nti omuntu okulaakulana weetaaga kuwa tithe. Y'ensonga lwaki abatawa tithe be basinga obugagga. Sirowooza aye nga bagamba waayo ogagga, ofune. That is a belief system. Kati leka nkuwe lwaki Uganda omuli abalokole abangi abasabi tusaba China etuwa obuyambi. China tebamanyi Yesu, China tebawa kimu kya 10. Bo lwaki be tusaba obuyambi? Fe abanyina Yesu, fe abanyina Katonda, fe abanyina amakanisa amangi. Senga tusookera kumu. Leka mbabuulire ensi si y'abalokole. Ekyo nakyo kankyogere. Ne Yesu si w'abalokole. Y'ensonga lwaki Bayibuli egamba for God, Katonda bwe yayagala ensi n'awaayo omwana we, teyayagala balokole, teyayagala kanisa. Bayibuli tegamba nti for God so loved the church. Egamba for God so loved the world. Ekire Yesu yajja lwansi, so si lwa balokole, so si lwa kanisa. For God so loved the world, he gave his only begotten son. Yesu bamukozesa okutubbira. Yesu bwe kiba kyakulya si kya kanisa, kyakulya kya nsi. Bwe yali asonyiwa ebibi teyasonyiwa kanisa, yasonyiwa nsi yonna. Kati belief system yaffe abasumba n'eddiini abaagituleetera
baatuleetera ekintu nga bakizinze bakiwumbyewumbye nga n'amakulu tetugamanyi kati ne tugendera ku that belief system. Eriyo ebintu bingi ebyetaaga okurivisitinga tumanye naye ekintu kino kiri luddawa. Kati gamba mulimu belief system egamba nti Katonda tajjudde bw'ataba mu mirundi esatu. Waliwo Katonda Taata, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo, abo bonna bakola ekintu kitya? Bakola ekintu kimu, be bakola Katonda. Kati that belief system, eddiini zonna eziri Christianity ezisinga zikkiriza zityo, naye nga gw'olaba Katonda yeetaaga kumala kubeera mu geto okujjula. Ate bw'osoma Bayibuli egamba nti Katonda ali omu, tebamugattako na kintu kirala. Naye gwe n'oddira Omwana naye n'oga nti naye Katonda, Omwoyo Katonda, ate n'oddira ne maama w'Omwana n'oga nti naye, kubanga toyinza mujja ku boodi omuntu azaala Katonda. Ensonga lwaki eddiini emu yagamba nti Mariya nnyina wa Katonda, kati naye ku boodi ey'abasatu aba agyako era ateesa, alina okuteesa kuba yazaala. Kati ebintu belief system bwetyo yeewuunyisa n'ogamba naye tukkiriza biki? Kale twali ffe tuli mu culture yaffe wano mu nnono yaffe nga bagamba ate Katonda tumugattise. Lwaki okkiriziriza mu kasa ng'ate Katonda omulamu gy'ali? Kati ne bensobera. Kati that belief system bw'emala okuyingirawo, abantu ebawa ne batandika okuteekawo ebintu bye baatuleetera, naye ne tutategeera bulungi, ne bijja nga binafuya kwegamba binafuya enkola entuufu. Nze ŋŋamba bwe nti Abazungu nga tebannajja mu Uganda mu 1800 oba eyo, nga tebannajja, Katonda yali atumanyi era twalina Katonda era n'ensi yaliwo. Naye ng'osuubidde lwaki olwaleero bwe baamala okujja, kale Bayibuli njikkiriza nti kitabo kirungi, naye era sikkiriza nti the Bible is not a religious book. Bayibuli si kitabo a religious book, si kitabo kya ddiini. The Bible, it is a legal document. Kiwandiiko ekikwata ku mateeka agaluŋŋamya ensi. It is like a constitution. Nti bw'oba oyagala kutambulira ku nsi mu bujjuvu, tegeera Bayibuli. Y'ensonga lwaki Bayibuli bw'otogitegeera obunafu mu bintu byonna bujja kukujjira. Kati leka nkuwe ekyokulabirako mu business wise. Kati ng'ekimu eky'ekkumi mindset egamba nti buli lw'omala okukola yawulako otwale ekimu eky'ekkumi ewa omusumba afune emmere. Naye ng'ate bw'otunula ekintu kino, bw'osoma Bayibuli, Katonda yalina ekigendererwa eky'okugamba abantu ba paying a tithe. Yali ayigiriza okusevinga nti buli lw'okola at least yawulako 10%. Oterekeko. Bw'osobola okutereka 10%, at least ojja kubeera nga otambula. Mu nnyumba, mu makaago temujja kubulamu munnyo, bintu, sukaali. Kati waliwo terms ezikozesebwa mu church, gamba nga ensigo, siga ensigo. Namala emyaka 3 nga ndi mu kunoonyereza ku nsigo. Ensigo. Buli kanisa gy'otuukamu nasize ensigo, siga ensigo, siga ensigo. Soogera kino nti ensigo ya kasooli ya. Aha. Nedda okusaba ssente. Kuyitira mu nsigo nti siga ensigo, nasize kino, waaye baasa bagenda okusiga mulimu gwa Mukama, bagenda okusiga mu kino, bagenda okusiga mu kino. Kegamba tamu gye boogera nti ensigo, 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 ekyase nnyo mu buli kanisa zonna naddala ez'abalokole. Nze okutuusa lwe nayimira mu kanisa yange ne ngamba okuva leero tetugenda kuddamu kuwaayo nsigo. Abagoberezi bonga balina emirembe. Kati ne ntandika ne baŋŋamba ate musumba ensigo kiki? Ne mbagamba nedda, ekintu nsigo buli lw'ensoma Bayibuli, ensigo baagisiganga mu nnimiro. Kaakati kitegeeza omuntu yenna buli lw'oyogera ku nsigo, ensigo esigibwa mu nnimiro. Ate ennimiro eyo gy'osigamu ensigo olina okubeera ng'olina authority ku makungula gaayo. Era omuntu yenna Bayibuli egamba nti omuntu kyasiga kyakungula. Kitegeeza bwe mba siina authority ku makungula mu nnimiro eyo sisigamu. Kati ekigambo nsigo kitegeeza investment. Nze nsiga naye nsiga mu nnimiro zange.
in my investment. Bakowosa akantu Kati bwe mmala okukungula ne ndyoka ntwala mu kyaki okwebaza ne ntwala mu kyaki amakungula agavudde mu gye nasiga. Naye kati ffe abasumba twalowoolezesa abantu nti ekkanisa eno gye basabiramu ye nnimiro, muleete musige musumba, bw'onoosigamu emmotoka nange ojja kufuna kino. Kakati okugaba ne tukufuula ensigo, abantu balemereddwa n'okuinvestinga mu bizinesi ng'ennimiro zaabwe ne bainvestinga mu basumba. Nawuliddeyo omusumba yagambye nti bw'oba oyagala okuvuga emmotoka empya musooke mugule eyange. Nedda, bw'oba oyagala okugula emmotoka empya genda okole, otandike okugitegekera, ojja gigula. Teweetaaga kumala ggula yoono. Kati nze ayogera nammwe n'akagaba emmotoka 5. Nange bampe musumba. Kakati uliza kubanga osobola okubeera n'ogamba lwaki omusumba oyo alabika bwavu bwe bumutawaanya, alabika ayina ennugu. Nedda, ate nzigabidde basumba eri abasumba mu Kasubi omwo bagabira emmotoka 3 nga tebalina siwa balina. Omusumba asumbye ekkanisa emyaka 25 tavuganga wadde pikipiki. Nze ntunuulira oyo ne ŋŋamba nti naye omanyi omusumba emmotoka yiiyo. Ate abamu nziba wanga nyineemu, nze nenzirayo ne ŋŋamba nti muwadde, naye sigituumangako nsigo. Nyina omusumba gwe nawe emmotoka ne twali mu miitingi y'abasumba ne muwa ebisumuluzo, n'agenda ebweru n'addayo nga yeevuga, nze nenzirayo ku booda. Naye saagamba nti namusizeemu nti njagala kufuna mmotoka ndala kubanga nasize endala. Nedda, namanya muwadde mutima mulungi, muwadde n'essanyu. Era naddayo nange nenkola nengula endala. Amazima. Naye ekintu ekyo bwe kyabaawo, abasumba baafuluma ebweru wa meeting. Omusumba n'ambuuza ekibuuzo. Ekifo ky'okubuuza nze baddira oli gwe mpadde emmotoka ne bamubuuza pastor, bamuyita Sserwadda. Ne babuuza pastor Sserwadda, osaba otya gwe ffe ssaala ze tutasaba okusobola omuntu okusigamu emmotoka? Wasaba ssaala ki? Ne mbatunuulira ne ŋŋamba kale raba bano bannange. Balize ne ŋŋamba mugenze mubuuze oli gwe mpadde emmotoka nti yasaba atya. Mwalize gyendi eyagabye ne mugaa nti naye gwe omutima ogugaba waguteewa. N'ekyama ki ky'olina? Kati wano abasumba bwe tutamanya abantu ne tubayigiriza okuinvestinga, bamaliza nga nabo bagamba nti bw'onoogaba ng'ofuna, bw'onooganze. Bwe nali ntandikiriza okukola bizinesi nasooka nakola akaduuka. Kati olw'okuba nali nzijudde belief system ya kirokole, bwe nakola akaduuka mwalimu soda, mwalimu kekisi, mwalimu ebintu eby'enjawulo. Kakati buli nenteeka akatebe awo ebweru w'edduuka, batera okuteekawo akatebe nti omuntu bw'ajja ogula kasoda atuula n'anywa. Kakati abalokole bankyaliranga, bensaba nabo buli lwe yankyaliranga nzijayo ecupa ya soda ne keeki nga muwa, kubanga ŋŋamba Bayibuli egamba emmeeme gabaagaba erigejja. Bw'onoogaba naawe ojja kufuna. Edduuka teryategeera kintu ekyo. Bizinesi y'edduuka tetegeera lugabanguzi olwo. Ka bizinesi kaagwira ddala ne kasaanawo lwa belief system nti bwe naawa abantu ekyokulya nange Mukama ajja kugeza edduuka lyange. Ate ne balengera ekibaleeta kunywa bibyo byabwere. Edduuka ne ligwa ne liggwawo. Abiteeka ku ssente ate ne beesala. Kati neetegeera nti belief system eno kyekizibu. Kati olwaleero bwe nziramu okukola bizinesi sisobola kugamba nti ngiteekamu olulokolo olwo nti olw'okuba nina bizinesi kasi ngaba ntegedde nti kati okugaba kuno tekugenda kumenya bizinesi yange, wabula kugyongera mu maaso. Kugyongerako kyovula Bayibuli egamba omalanga okunywera olyoka onyweze baganda bo. Abamu ekibagaanya okukulaakulana, mwagala nnyo okunyweza abalala mwe nga temunnanywera. Oyagala onyweze musumbawo gwe nga ne ka bizinesi tekannanywera, n'otunda haafu ya bizinesi n'ozitwalira omusumba. Tova mu kkanisa waayo 10%. So belief system eno kwegamba njisimbako nnyo essira y'ensonga lwaki natandika obuweereza tuyita agents of change. We change. Ninamu ekibuuzo kyange. Lwaki mwe mubeera bulungi naye ababaweereza ne be musumba abamu ku bo babeera bubi? Mubagamba Mukama Katonda ajja kutereeza ebibyo. Bw'olina ebikutawaanya weekwate nnyo Mukama Katonda.
n'omwana asaavinga ewuwo oba akuweereza oba akuyambako mu kkanisa yo omuwa emitwalo 2 gw'owadde ennyo omuwa emitwalo 10 ate nagyo gya lumuulumu bamubanja ku muzigo ayina famire naye nga bo bakeera wuwo tebava wuwo kyokka gwe oli bulungi weevuga olina bizinensi tosobola musheyaringirako ku magezi ago nti munnange osabira wano osiiba wano naye kolayo akabizinensi oba nkutandikiddewo ka bizinensi kano ova ku bizinensi yitirako ku kyaki naye abe nga alina waafuna. Ekyo kyekindeese okwogera kubanga yendwadde esingira ddala ogamba nti lwaki abasumba tukulaakulana naye ate abantu n'abatuddirira osanga omusumba nga azitowa billions and billions ate ng'era sente azijja mu ndiga. Kakati ekintu kino kirina ensibuko. Ekisooka obujulizi mu makanisa g'abalokole bwonoonye nnyo ate abalokole. Obujulizi bwe butya? Testimony. Buno obujulizi obuweebwa nali mwavu naye ngaggawala yansabira nali mwavu n'embeera bwe nti. Kati belief system omuntu obujulizi bw'abasumba mbuwuliriza. Omusumba agamba nze nagenda mu Amerika saayina kantu konna naye nkola bweki. Omuntu n'ava eri n'ansigamu emmotoka. Omuntu n'ava eri n'ansigamu $, bwe ziti n'enzija n'enzimba amaka. Kwegamba success y'abasumba yonna teroteetingira ku kukola eroteetingira ku kugaba. Bwe mba nsomesa ntera okugamba nti omuntu obugagga tubufuna mu ngeri nnya. Waliwo engeri nnya ez'okufunamu obugagga. Engeri esooka obugagga babusikira. Bwe mba nga kitange oba omuntu yenna yali mugagga ne musikira nyingira mu bintu bye naye nga sibikoze kati awo osobola okubeera omugagga. Engeri ngo bimentayininze bulungi nakyo kigatteko waliwo bisikira n'obirya n'obimalawo naye era mu kaseera ako ng'obisikidde oyitibwa mugagga nga tonnabirya kyengezaako okugamba. Kakati obugagga babukola osobola okubufuna through working okola. Kati ekirala obugagga babubba. Olwaliro osanga omuntu tabadde na ssente naye n'anyagulula nabba munne n'amubbako akawumbi oba n'amubbako obuwumbi 10 afuuka mugagga okuyita mu kubba. Then ekyokuna obugagga babusabiriza through begging. Obugagga babugaba. Obugagga obusabe oba obugabe. Kati mu mbeera zino ennya nze bwe nazitunuulira sijja kusobola kubba, siina mugagga gwe ndisikira ate n'okusabiriza sikusobola. Kati nensiba ku nnono eno ey'okukola. Naye kati ekkanisa z'abalokole zonna ezisinga obungi obugagga buva mu kintu kimu. Ku bino ebina bayinako kimu kyekyokusabiriza obugagga obugabe. Buli muntu gw'obuuza nti ekkanisa eno mwagizimba mutya? Abantu baagaba. Ekintu kino bakijjawa nali mu Amerika ne bansigamu $, bwe ziti. Temuliimu testimone ya kukola. Kati abantu bwe tubawa testimone zaffe ezo nabo ne balowooza nti Katonda bwe twanaamusaba naffe tujja kufuna abatuwa. Baliba bali awo omuntu n'amuleetera. Kakati wuliriza problemu ya kino. Omusumba ono buli lunaku amaze emyaka 20 nga buli lunaku ayogera n'abantu 100, 200, 500. Kyeyini eyo kumala emyaka 2 aba n'abantu abamumanyi nga mutwalo. Kati mu abo abantu abamumanyi eba base capital ye. Nti oluusi gwe yasabiranga yasiraana agenda ebweru n'akuba ekyeyo oba Dubai bw'akomawo n'alowooza n'agamba naye bambi omusumba oyo yannyamba n'amuleetera. Kati gwe bw'okwata belief system ya pastor nti baamuleetedde nange bajja kunsigamu. Gwe omuntu wa bulijjo toyina chaini y'abantu abo. Kati gwe olindirira nawe Katonda lwalikolera nga tayina waaliyita. Kati belief system eyo ey'okugabibwa singa ekubibwa mu kkanisa abantu ne bategeera nti omuntu osobola okugaggawala through ng'okoze. Kati wuliriza kino kitegeeza nti bwe tutunuulira obugagga nga tujja bufuna nga babutuwadde buwi. Era nze ngamba bwe nti
ng'oyagala okukulaakulanya ekkanisa z'abalokole nga ndi gavumenti nsazaamu obuyambi obuva ebweru. N'eggwanga lyonna nga lyagala okukulaakulana tusooka kweggyako obuyambi bwe batuyamba ebweru. Kati wano nga baasazeeko obuyambi obuva ebweru ku makanisa, olabira abasajja n'abakazi mu kkanisa oba abasajja n'abalenzi. Onaasobola okuyimiriza nti ojja kulaba obuweereza obubadde obunene bwonna nga bulindigguse nga tebukyali nga n'omusumba takyasobola kuvuga mmotoka. Lwaki? Kubanga abadde ku bugagga bwe bamuwa obuwi. Kino kye tugamba endiga ze zaagenda tezikyasabirawo era ogenda okulaba nga naye yeevedde. Naye kati ffe oyinza okujja ku kyaki, kati nze ku kyaki nassaawo etteeka mu wiiki tusaba omulundi ogwo, kubanga kakati bwe tunaasaba buli lunaku abantu banaakola ddi? Oba buli lw'osabisa omuntu ekiro kyonna kitegeeza ku makya agenda kumala nga yeebase tajja kukola. Kati buli lw'osaba ekiro kyonna ossa ennaku 2. Kakati abantu kye batamanyi, naye ogenda okwekanga buli lunaku waliwo ne yatandika nga buli lunaku kusaba ne wamala omwaka mulamba ne bayingira ogwokubiri. Kati abantu abo ye omusumba ng'akola, kubanga ye omusumba omulimu gwe be bantu bano atwala nti abasabira nti abakola ki nti abakola ki. Ate ne testimony singa olumu ndijja mbabuulire obujulizi bubeerawo butya. Lwaki ekkanisa zirimu obujulizi? Nze nali wano nga sirina kino sirina kino. Obujulizi bubeerawo butya? Obujulizi obwo buseetinge weebuli, ate nnyina details zaabwo tujja bugendako tutandika butandisi. Naye olwaleero kanjogere ku bujulizi buno obutali buseetinge, nti omuntu yenna kati bw'okuŋŋaanya ekisaawe ky'e Namboole nga kijjuza abantu 5,000 n'olangirira nti mulimu abagenda okufuna visa, mulimu abagenda omwaka guno okuzimba amayumba, mulimu omwaka kakati n'abalala ne babeera mu nkuuka nga bali oba mu bwenzi, banywa mwenge, bali mu lubiri bakola buli kimu, ne watabaawo n'abasabira nti mugenda kuvuga, mugenda kugenda ebweru, mugenda kukola ki. Kati bwe wayita omwaka singa musobola okubabuuza abaasula mu nkuuka nga bazimbye amayumba nga bagenze ebweru bali bameka, n'abaagenda mu balokole Namboole nga nabo bagazimbye bali bameka, oyinza okulaba nga ab'omu nkuuka bangi abafunye bye tuyita ebyamagero, abafunye visa. Kuba kati omuntu okufuna visa ogenda e Dubai weetaaga musumba kusabira ddala ddala, oba omuntu okuzimba ennyumba yo weetaaga musumba akusabira akutekeko emikono, kubanga n'abatali balokole n'abasiraamu be bagatusinza. Kati olwaleba ogamba nti banne Mukama yankoledde ekyamagero gundi olaba omusumba. Abalokole tubeerawo ku bujulizi bw'abasumba, kyekireetera abantu okwavuwala. Omulokole osanga mwavu naye ng'agamba musumba affe yaguze kino, musumba affe yali mwavu naye kati ali kino, twazimbye ekkanisa. Olaba n'ennaalu yafunye ssente n'omubuuza ekkanisa gye yazimbye omulambo gwo ne bwe gufa basobola okuziikawo. Ettaka lye mwagula n'ogusabira. Olaba omukadde w'ekkanisa gwe batta juuzi nga bamukubye amasasi n'omulambo tebaagutwala ku kyaki. Kati yo tetugendayo. Naye njagala nkutegeeze nti osobola okufa nga n'omulambo gwo tegulirinnya ku kyaki gwe gyoga nti twakoze kino. Obujulizi bwetaaga gwe okoze eki. Era nze abantu omwaka ng'oggwako mbayita ne mbagamba buli muntu yenna oyina okubeera ng'olina ky'okoze mu mwaka. Nange ne mbeera kyakulabirako. Nze mba kyakulabirako nempa obujulizi ne mbaga bannaaye nasuubudde akapoloti emiliyoni bwe ziti n'enkatunda bwe ziti. Ne bandabira ekyokulabirako era abantu bangi abazze ne banneegattako mu myaka 10 abamu bali successful okusinga nze. Kakati ekintu kino singa tukyemfasizinga mu bantu obwavu ne buggwawo, abantu ne bamanya kiki kye balina okukola ku nsi. Ate era if you emphasize people to work n'ennyingi zaayo temmanyi eba yeeyongerako, because omuntu waakola n'akomawo ewo n'aga musumba wannyamba munnange nali mbeera nnyo ku kyaki wano nga sikola naye kati nafunayo ka bizinesi era ndeeseyo ettaffaali bwe riti. Kitegeeza aba akujjukira tajja kwerabira. Naye kati gwe omuntu omukuumidde awo asaba buli lunaku tava wuwo akola ki, golowooza ekimu ekyo 10 tekineeyongerako okuva ku 10 okudda ku 20. Naye ate era nakyo okimanya nti abasumba bakimanyi nti abantu bwe babuuka ne bategeera amazima ate bakendeeza okukola ki? Okujja bakendeeza okuwaayo
Kuba kakati we babakwatira nti ekitono kye bafuna bakkiriza nti bano be babasabidde ne bakifuna. Naye singa bategeera ebyama bino ebiri mu kukola ne beekolera ne bafuna, y'ensonga lwaki n'akaseera ka COVID kakyalenjinga ekkanisa nakati tennadda ngulu. Kubanga omuntu yali amanyi nti nze mbeerawo lwa ssaala za musumba gundi, nze bwe sigenda ku kyaki nyinza n'okufa. Kati omuntu bwe yamala omwaka nga tasabye oba emyezi nga kyakinzigala sifudde nga n'omusumba tampadde tansiizeeko mafuta naye nembeerawo. Abalwadde tewaliiwo yafa nti omusumba teyamusiize mafuta. Kati belief system okwata abantu bo n'obalaga nti bw'ataba musumba, olaba eriyo omusumba nga yateeka mu bantu be nti nze n'ekyokolera mu nzikiza ewuwo nkimanya, era nga tayinza namwogerako. Toyogera ku musumba ajja kumanya. Kaakati ekintu ekyo nze nvuddeyo njagala kubuusa abantu batandike okukola, ate batandika okukola ebintu ebiziiza omuntu okukola. Ze belief system ekwata ku ggulu, tugiddemu tugirivisitinge, tugirabemu, gyekebere. Ekwata ku bintu ebimu ku geyeena, tuddemu ebintu ebimu ebigumya omuntu. Ntera okugamba belief system ya prayer tugirivisitinge. Kati nze nakola statement egamba, mpandiika akatabo ne nateekamu statement egamba nti prayer it is a hiding place of failures. Okusaba kyekifo abalemereddwa we beekweka. Kakati kambuuze, abantu banchallenginga bwe nakyogera mu basumba nti ogamba otya oyinza otya okunafuya okusaba. Nemugamba prayer it is a hiding place of failures. Oddukayo ng'olemereddwa. Kati leka nkulage, toyina siringi, oyinza okugenda bakusabira owone siringi. Ozimbye ennyumba, bwe bayita abatannazimba nnyumba basule nga basaba ogenda. Kati kitegeeza omala kulemererwa, kayumba kabuze, ne weekweka mu prayer n'odduka ku era bw'osanga nze ebbanga lye mmaze mu bulokole emyaka egigenda mu 3 tosaba. Wuliriza, abantu abasinga okusaba be basinga obwavu mu kkanisa. Abantu abasinga okusaba ba prayer warriors tetulina mugagga n'ogwo. Bano abasumba ojagamba n'abasumba basabe, nja kubulya strategically abasumba bagezi nnyo bakikubira waggulu. Bw'atabba baddugavu abba bazungu. Okiraba? Iya, ekyo sinza kirumamu kubanga ndabye n'emisango mingi egiri mu kooti. Omuzungu yakola kintu kye wano, akola project naye omuddugavu omusumba n'agibba n'amugoba n'omugoba. Bingi nnyo ebyo mu makanisa, tutudde emisango mingi nnyo yesinza kumenyera. Kakati kitegeeza musumba tutandika butandisi show yaffe. Era njagala okutwala obubaka obategeeza kino, tetulwanyisa ddiini, wabula tugezaako kulambulula oba kye bayita eraiting, abantu bakyuse n'okukyusa ku mindset z'abantu mu bintu ebimu bye tubadde tutamanyi yes nga tukikola nga gw'omanyi kituufu. So oyinza okubeera eyo n'ogaha abantu baleese ka program kulwanyisa ddiini. Wano tetulwanyisa ddiini wabula tukubuusa. Omanyi ne mu politics omwo baga gwe katukubuuse nti akabadi gavumenti ekola bweti, n'owa opposition akola bwati. Kati gwe n'osigala mu bba n'oganzireko opposition nsigale ku gavumenti. Kati naffe kye tuliko tuli mugezaako kubikula mindset yammwe, kuzibukulula bwongo bwammwe. Gw'abadde akikola ofumiitirizeemu nti mbadde nkola bwenti, senga nkendeezaako ko nsobola okubaawo n'enkyukakyuka. Si kyekyo musumba? Kyekyo. Kati so olunaku olwaleero eno y'episode yaffe esooka era esoose tugenda kuba tukyaza omusumba James Wilson ayongere okuddaabulula bannayuganda n'ensi nga bweri generale ku bigambo by'eddiini. Bangi mulina ebibuuzo bingi nnyo era mu comments nammwe mujja kuba mubiteekayo eyo nti musumba wano wayogedde bwoti era musumba tujja mutuusaako obubaka nti waliwo akuchallenging wano. So olunaku olwaleero musumba
olwa time bad episode yaffe esooka egenda kukomako wano obugambo bw'osobola okulekera abalabi baffe bw'ogamba nti weekuumise kano tujja kayita weekuumise kano munnayuganda weekuumise kano akagambo okawe bannayuganda. Kyennyinza okwogera nga tumaliriza puroguraamu eno kubanga mmanyi nti mu bye twogedde oba mu bye njogedde abamu oyinza obutabitegeererawo era kubanga ffe kino ekitongole kya Change Your Mind oba Agents of Change Uganda tetwogera by'oyagala kuwulira wabula twogera by'otayagala kuwulira kati obigatte n'ebyewawulira by'owulidde n'ebyewawulira okole analysis mu bwongo bwo oba oli awo oyinza okufumeeterezeemu. Kati bino ebintu bye twogera byetaaga okutuula si kuvuma naye kutuula n'ofumiitiriza n'ogamba kaakati n'akantu kano nga Yesu bwe yali kabona oba omusumba ng'ali omu n'aliisa abantu 5,000 naye olwaleero abantu 5,000 ng'ate be bali mu kuliisa omusumba omuntu omu. Genda olowooze kantu ako ogende nti naye ddala wendi ne bwenzikiriza bye bituufu. Pitibwa omusumba Muwasi James Wilson okuva ku Kingdom Transformation Center esangibwa Bulenga n'akuwadde. Amiina. Amiina.